filminga ng'otambula. Zibeera okwo waggulu zidde eri ebitooke biriwa byeza somesa yabimanyi byonna tukolere luddawo awo tulina obuzibu bw'enkima zitutawaanya bwe tuba twoza engoye tulina kale tugambe tulina okuzeegendereza okamala obumazi mu kwoza olina kulabiriza ndabirizo ne bw'oba oyanika olina kuzirabiriza kati bwe tuba tufumba eri emmere kati n'olwekyo zirina engeri gye zitulobamu kati n'olwekyo ng'olina okuzeegendereza ennyo n'amaanyi tusanga obuzibu obuyitirivu ennyo era bwe ziba zizze oba obuyanga tolina mirembe olw'ensonga nti ntera n'okufumbira mu nnyumba olw'ensonga nti oba tolina woona ofumbira wabweru zijjira ddala paka ku fumbiro saanukula emmere era bwemba ngisaanise ngibikkira ddala kati bwe kiba kintu kyangungu bwe kityo okufumba oba muceere biki ebimu ebiseera ebisinga obungi kyenkola eri ntufumbayo nnyo mmere nga nsaaniike mu ndagala eno yobwekyo kati eno gyentera okufumba bino nti oba emmere nyangu eno naye nga nfumbira mufumbiro ery'omu nnyumba olw'ensonga nti siina kubeera wala olw'ensonga y'enkuba okuba kati enkuba etonnyeeko kati zidduseemukko naye omusana bwe guba nga gubadde gwaka zitambula buli wamu kati n'olwekyo ziba zisobola okuluma buli muntu bola batuyambe bazikwate bazitwale abadde ogamba timbadde ŋŋamba nti nno naffe kennyini tuli mu bweraliikirivu kubanga naffe zituuse okutuluma kuba kati bw'otuuka wali eri ku geeti ate oba olulala omusajja ye yamperekera kati bwe ziraba omusajja kati ng'ono tezisobola kujja naye bwe tubeera nga kati bwe tuli ne bw'ogikanga edduka edda mu maaso edduka ejja gy'oli naye bwe ziraba omusajja zimutiira ddala zitya abasajja naye tezitya abakazi lwaki temuzigoba anti ne bw'ozigoba tezigenda kati wano olw'okuba nti waliwo emiti zaagalawo olw'emiti kubanga zirina bye ziryalya bwe zityo zitutawaanya ku mmere amatooke buli kimu kati wano tetukyalina kye tusimba tosobola kusimba kasooli zimulya buli kimu tokyalina kyolima wano nali waka kati nange nengezaako okuzikangamu bwenti yadduka edda gyendi ekyavaamu nedduka emisinde nerinnya omuti gw'amasannyalaze neri mu bantu yonna zituuka tewali bwe zitatuuka buli muntu awo wonna buli omu akaaba nkima eriyo nenemmanga wansi buli muntu akaaba nkima kati n'olwekyo za bulabe nnyo kati eno olaba tetutya n'okujjayo tosobola kujjayo wekeeni okujjako ng'olina omusajja gw'oli naye olw'ensonga y'enkima ziyinza okukuluma oyinza ozisanga ate ne zikuluma wewuna biri waggulu wali tugenda nga zizze kima ebintu byonna zibyonoona ffe ne zimulya buli kimu zimulya ebitooke byonna byetusimba zibikutudde amanya nze nabulya byusi baana lumu yafuutukayo nemugoba paka mu nnyumba tweraliikirira okulya ku bintu erya ku ffene abaana bava eri ne bamulyako amapeera gonna egalya
kala tezafunye ekirwadde zayononye ebitooke byonna byetwasinga byonna zibikutulakutula zijja tezikyatya zijja zijula kuyingira mu nnyumba ema nyingi nnyo ziri mu Nansana nyingi kiki mwagala abakole twagala ab'ebisolo bajje bazikwate nyingi zizaala okamala ziyina abaana ab'ebisolo bajje batuyambe gavumenti etuyambe omwana yazikwatira ejjinja azigoba enkima n'emugoba paka mu nju ziringa mmeka ziwera n'ekyo ate enkima ezaala buli lunaku ogiraba eweesa omwana ziyinza okujjanga 10 naye nga buli emu erina akaana keesitudde buli kamu erina akaana keesitudde buli kamu erina akaana keesitudde zizaala nnyo ate zabulabe bwe zimulyako tetumukwatako tumusuulawo zitya tumutyako atugamba zirina obulwadde enkima zituliira ebitooke nga bisa ebitooke biba biwanise bwe biti engo enkima nejja netandika okulya tetukyalya ku mapaapaali ettooke ffene aba ayengera bwati nga zijja zinoga kasooli tetukyalima na kasooli ebijanjalo bikuula ebijanjalo ne bitwala oluusi byagala n'okulingiza mu fumbiro zirabe bwe tufumba omuba mutudde ogenda okulaba nga ziyita ku mabaati weekanga n'okwekanga oyinza n'okulowooza nti waliwo akubyeko ejjinja ebitaffeeri tetukyalya bitaffeeri ffenne zimunoga amapaapaali zinoga amapaapaali zinoga kasooli ebitooke olusaako eŋŋo bweti nga zijja zirimeketa lyonna nga ligwa kutujula okukaaba ate nga batugamba enkima zirina obulwadde naye bannaye kati tunaakola tutya kubanga enkima nnyingi esooka emu eziringa ezeekubira n'essimu ogenda okulaba nga zituuse oyinza okulaba emu ogenda okulaba nga ziweze nga 10 era tulina amabidde tugatereka wali naye enkima zijja ne zigabikkula gonna agasogola ne zigatwala ettooke olwengera nga zigenda nga zirinogako obuzibu bannange bwe tulina tusaba tuyamba enkima zikwatire kubanga tuwulira zirina n'obulwadde tujja kulwala tweralikira okulwala batugamba nti obulwadde buli mu nkima zirina obulwadde obuyinza okuluma naye ate tulaba tezifiibwako tukole tutya bannange tusaba buyambi zigendako abaana baagala nnyo zizanyisa olulaba nti enkima ne bakwata amayinja ate oluusi zigoba n'abantu naddala ng'erina akaana akato n'ogikoonako akaana ne kagwa wansi eyagala ekufuukira emisinde ekukwate ekukwagule olulala zaakuba nowali eri wansi wali bakuba akaana kaazo ne basiiba mu nnyumba nga tebafulumye olw'okubanga bakonye akaana kaazo obuzibu bwe tulina obwo bannamu tusaba tuyamba enkima zituli bubi zaagala nakuyingira mu fumbiro tujjulira nnyo enkima mpitirivu kale tweyanziza govaawo zijja zikusemberera busembereza omusajja zimutyako ayinza ogalula bwati omukono ne zidduka naye gwe omukazi okwata wansi naye eyagala ejje ekwatewo mukubagane n'ogigamba vaawo gwenakabugovaawo naye neeremerawo nze mukyala Nsamba maama ndi mutuuze wa wano Nansana mu East 1 zone enkima zitusombuwa zibula nakujjula mmere mu ffumbiro n'abaana bano abato zibagoba emisinde wano wonna kwa ngeri gye waliwo ku miti tuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo waggulu awo ninawo abakyala basulawo naye ne omu yakwatibwa nabo n'obulwadde obwo obwa mpox
ne bumugira ndowooza balembeka amazzi ku bbaati ku mabaati kuli ziyitako nnyo kati ne tusuubira ndowooza obulwadde obwo bwava ku kintu ekyo mulaba abazzukulu bawummulirako wano naye baali bazannya mu bitooka awo ngaera bw'omanyi abato bannange zaabagoba emisinde nabalabira wano nga batuuse wano ku sheedi nga bajja badduka ne zidduka ddala ebyo ebinene ebikima ebisajja nga bijja bibagoba kolo nagambako nze enkima zitandise n'okutugoba zaagoba abaana zibagobera ddala paka wano ku nnyumba bwe buzibu bwe nasinga okweraliikirira zo zennyini zibigoba naye nebyekolaki nebyesawanya ne bijja ne biddukira awakanga wano kikyemusaba tusaba bajje twalaja nadda nnyo twalaja naye nga netutuuka ku poliisi oba mu bannaffe bano nabo oluusi nga tebalina nnyo buyambi butuyamba kuzijja ate netusobola nze naziteganako nenzirira ffene oyo ng'ayengedde nenteekamuko kufiira ddala nempisa enkima tezaafu oba zirina obulamu bwange lyanjawulo Ndagala tutuule kubanga akubiriza olukiiko lwaganda wamusoko teekako okubenika lyawo nali njagala kukkiriza ne bagamba obanga omanyi kasaawa mu 11 ekiwulira tutandike maama ebekikanga bakyayitamu n'okwogera obwogezi ku nkima kimutiisa tuli waka tusiise muwogo n'amajja amafumbe enkima nekka wansi negenda mu baketi nejjamu eggi n'erisusa bwe erisusa nenjikuba ejjinja mu kujja sisita wange ate yafuna obuzibu n'okutya kwatya ne bw'aba ayogedde bwogezi ku nkima aba awulira nga talina mirembe yafuna obuzibu wano kugulu kuba yamusika okugulu nemuluma obwo obuzibu bwetulina netwagala batutaaseeko enkima tezitya abakazi musobola okubeera awo nezijja nezibakolako obuvune nezijja mu bintu byammwe ate wano ku kyalo kyaffe nnyingi ozisanga ku bikomera tezitya kujja mu bintu byobakola ki obakolaki zaagala nnyo okumanyira ekitonde ekikyala bokukino ekyalo batuyambeku batugirewo enkima kuba zino tutwaza obulwadde butamanyi tusaba mututaase mutujambe enkima nnyingi waneeno tetumanyi nakumanya oba bwe buno obulwadde butandise okuba abantu ku skins nga bwavudde ku nkima kuba nnyingi tusaba mutuyambe enkima ziveeko zono n'ebintu zigira muyinza okuba nga mwebase nezitandikanga mu saa 11 nezitandika okubeera ku mabaati okwo waliwo n'olulala yali etugjeeko omwana awo era omulala akaliwo akakulukulu yakakwagulako ku kigere zo zituyisiza ddala we munaba muzituyambyeko munaba mukoze kyamaanyi zaali zaagala kusikawo kibebi kati akaliwo nga akakumizi kakwagulako ku kigere ozikwasaganya bazituyambeko naye nga zisofu enkima nnyingi enkomo neziri obuwumu zitambulirako gy'amasanyalaze tuba tuli awo tugenda okulaba nga zizze kati bwe zibeera nga nnyingi zibeera ziyinza okubeera no nga nnyingi n'ezimu olaba ziri ku mabaati ezimu ku miti ezimu ziraba zitambula ku waya z'amasanyalaze bwe zityo nerowooza nti musota enkanaawo ne ku makulu kwonna bwaliko naye ezifara zituuseka kale ate senga nga naye butidde abantu bagimanyi balina amata
akiikirira ekitundu ekya Nansana East 2B. Tubadde n'obuzibu bw'enkima ate ekyennaku abantu badde batandise ofuuka desperate eziri nga batandise ozikuba nga bakozesa butida, abamu badde batandise ozitega obutwa. Kyendabira ddala nti wildlife n'okwongera okukuuma obutonde kitakkirizibwa. So tusaba abavunaanyizibwa okulaba nti ng'embeera tennajja nga tulina obuzibu bwa monkeypox kuba ennaku tukizudde nti enkima ezo zituula ku mabaati ate enkuba etonnya. Amabaati ago tamaze tumaliza nga tugalembese getunywa. Kyensuubira nti obulwadde bwa monkeypox kiteeberezebwa okuba nti ddala ebitundu ebirimu enkima ng'ano ku mubisi n'ebitundu ebirala abantu abadde bakozesa amazzi ago ddala agalembekebwa ku ngogo bamaliriza nga bafunye obulwadde. Nja kusaba abavunaanyizibwa tubadde n'obuzibu obulala okusinza ku batuuze bentuuseemukko nga bagamba enkima zino tezikoma kwonoona bwonoonyi bintu ate zimalina okulinnya ku miti gy'amasannyalaze neweesanga nti owaya enkima kwe zizannyira amasannyalaze gamaliriza gavuddeko. Kyensuubira era kiyinza okumaliriza nga kyokyeza amaka wamu n'ebintu ebikozesebwa eby'amasannyalaze. Tulina amaka agakyalimu emiti genjagala okwebaza nti basobodde okukuuma obutonde naye ate gye tukomye okukuuma obutonde ate kifuuse nga ebifo enkima mwe zibeera ate kyensuubira nzigenda kwongera okubeereza obulabe eri abatuuze. Nayogerako ko ne ministry ne municipality kuba gye nkiika naye nga tetulina busobozi wadde budget esobola okukwata enkima. Mu kyo kitegeeza ng'abatuuze ba Nansana East 2B essubi tulisigaza mu kitongole ekikuvunaanyizibwa ku bisolo wamu n'obulambuzi okwongera okulaba nti kijja enkima mu Nansana oba n'okutuwa ku magezi. Simanyi oba abantu banyongera obbajjukiza nti okwata butida n'ogikuba eyo neefa nga zikendeera oba twongera obbategeeza baziwe obutwa naye kyensuubira nti nwanya okulaba nti tebakikola naye ntuuse ku mbeera gye ndowooza nti nnemereddwa. Nensaba ab'ekitongole ky'ebyobisolo bajje tukolere wamu amagezi bajje tulabe nti obuzibu bw'enkima tuzijja mu Nansana ate n'okwongera okutaakiriza ebizibu bye tuzze tuwulira ng'endwadde eziviirako ddala okuliraana wamu n'okulimwa enkima. Tezitya baana, enkima tezitya bakyala. Era omukyala ne waakwata akayinja n'akasukira enkima ate eyongera kujja buzzi gy'eri. Simanyi lwaki ddala ebikima ebyo ebinene bye twandowooza nti bisajja tebitya baana tebitya bakyala. Era nkizudde nti waliwo n'abakyala ate abataaguddwako k'enkima. Omukyala omuntu sona okumubuuza yakozesa ddagala ki n'aŋŋamba nti yakozesa butonde bwe obw'ekikyala nga gy'ajja eddagala okwongera okulaba nti asiiga awo nakyensuubira nti eddagala eryo alyogedde mu ngeri yakusaagiriza oba yayinza okuba yasobola okujjanjaba ku olwo naye tekiyinza obutakola ku bantu balala. Tukizudde nti obulabe obuli ku nkima tebwawukana nnyo na mbwa ddala ezina obulwadde bwa rabies. Ti omuntu waalumu enkima waalimu embwa eya rabies amaliriza afudde. Ate ennaku zino tukizudde nti n'obulwadde bwa mpox nga minisitule weetukubiriza lutukozi yaazo emu eviira ddala ku nkima. Bwe ziba nga zirinnya ku mabaati abatuuze ba Nansana East 2B noba nti ate tulembeka amazzi ago ne tuganaaba ne tugakozesa. Mu kyo kiba kitegeeza nti n'omusulo ogw'enkima gwe zifuka ate gujja kufuuka ogw'obutwa eri abatuuze ba Nansana East 2B. Wadde tutandise engezi okukozesa butida okuzitta okuzitega obutwa. Kyensuubira nti ekitongole ky'ebisolo tikijja kumaliza kitusibye mu ngeri y'okwekaza. Nja kusaba abatuuze tulabya ddala enkima tufe kulaba ntujjayo abaana tubazze mu mayumba n'abafumbira ebweru tulabe nti ky'ofumba okifumba wooli kuba tukizudde mu bifo by'entambuddemu nti n'enkima esobola okujja neyejjulira emmere esobola okujja neyeegabira emmere ng'eba n'ogisanga egiridde. Amagi enkima zaagalira ddala amagi ntuuseeko nti abantu bonna ne bafumba amagi ddala n'ogerabira nga waliwo enkima ate zibadde zigawoomera. Kyensuubira enkola eyo ejja kubeera ya bulabe eri abantu. Richard Lujja kisentebe w'ekyalo Nansana East 2B ekiri mu Nansana Division Nansana Municipality mu Wakiso District. Ekyalo kyaffe kino tufunye obuzibu bwe tufunye enkima zifuuse enkima zikati zetulina zijjula n'emmere. Enkima zetulina zimanyira okulwana n'abaana abato n'abakyala naddala nga singa ebeeyina kyebeekoze kyebeekulabyeko kyekwetaagako. Tugezezzaako
mu buli ngeri yonna mu buli nsonda yonna okulaba nga tusobola okufuna obuyambi n'ekirabika obuyambi bukyaganye. Honorable Shemukavu, Councillor of Municipality, yawandiikako ebbaluwa etuwandiikira ebitongole ebyenjawulo through the vet officer wa Wakiso, etuwandiikira ne work Entebbe etubayita wildlife, naye abakungu abo bwe bajja ne batunulya ekika ky'enkima ne bagamba enkima ffe zetulina ate bo tebazaagala si ze baagala. Kale ne tusigala nga tusobeddwa nga tetuyina buyambi bwonna bwe tufune. Naye nkubiriza buli muntu yenna oba buli kitongole kyonna ekya gavumenti newekiba bya private NGOs tusaba mutuyambe. Enkima zifuuse eki enkima zijjula emmere, enkima buli kintu kyonna gwe kyomanyi nti no omuntu akirya n'ekima ekirwanira nga gwe obuwambi kyagadde. Kale nsaba obuyambi buno butuweebwe kubanga tulabika ndowooza tutuuse ku ssa erigamba nti oba n'ekyalo tukyabulire tukireke abakulu abo ab'enkima basigale nga beegiriisa ku kyalo. Naye ebyo byonna tubikoze nga twagala buyambi. Ekisookera ddala baatutegeeza tetulina kutega nkima kuzitta na butwa, ate gavumenti ejja kutusiba olw'okubeera nti tusse ebiki ebyeso. Kale n'olw'ensonga eyo tusaba wabawa ekitongole kyonna ekirina obuyambi mujje tukwasiganyiza wamu tulabe nga tulwanyisa, si kulwanyisa okulaba nga baganda baffe abo enkima ez'enkima nga tuzifunira geziyinza okubeera. Wakati Nansana takyali kyalo, Nansana kyafuuka kibuga, nazo zimanya gye zibeera ne zibulwawo. Tusaba n'abalina obuyambi bwonna bw'anaasobodde atuyambe tusobole okulaba nga twetegereza. Maama waliwo nene eri ku kitooke.
Tozirabye? Nzirabye. Tembukira ku mugongo. Kusasira Paulo kusasira kwaffe y'abatundu bannansi okusemberwa ekizibu ky'enjima ekyo naye naffe nga division ne municipal okutwaliza wamu twagezaako nnyo tufubye nnyo emirundi mingi okutuukirya bakama baffe ekikwatako naye tewaliwo kya information oba kya solution ekwatako aba disitulikiti batusaba emiliyoni 6 tusobola okugula omutego then naye nga tezina we ziri aloketi tulina tugenda kuzijja then aba Wildlife Authority emirundi mingi tubawandikira amabaluwa naye era nabo tebarespondi kati naffe nga obanga division tukyalemereddwa mutuufu kubanga tetulina bukugu ku nsonga eyo yakino bannaffe ab'oku disitulikiti balina okusingako kulowooza nti bandibadde nga balina budget ekakalingako ekyo naye batusaba miliyoni 6 then aba Wildlife Authority bakikwatirako ddala nabo tebarespondinga muli tubatuukiriyo okubategeeza ku nsonga eyo yongera kubakkiriza kuzekuuma kulaba zebakola kibabeere nga abazidduka kyesobola okunangawo ku nsonga eyo naye tetugenda kukowa tugenda kwongera okutegeeza bakama baffe ekikwatako ku nsonga eyo tulabe nga basabamu abagezi olw'obulwadde bwa mpox bubi nnyo naffe buyinza okutukwata ffe nga abaolaba nga tusemberedde ekifo ekyo we ziri tewali nnyo obubaka bulala bwenyiza kuwa kiki reference ekisobola okwogerawo ku nsonga Deputy Speaker Nansana Municipal Council obutuufu ekitundu kyaffe kirina obuzibu obw'enkima ddala ebitundu ng'ebyakibwa wamu n'ebitundu ebimu ebitonotono ojja n'osangasangamu enkima ate ng'enkima zireeta obulwadde mu bantu obungi ddala kuba obusi olaba nti abantu balwala ebirwadde ebyo nga biviira ddala ku nkima naye tetwagezaako buli netuyita bonna bekikwata netuyita abewakisa abewakusomera tusindika walala bwetuyita eri aba wildlife nabo batugamba birala kyokka enkima zo zeeyongera kwegirisiza mu bantu tebaagala bazidde baagala kuko bennyini bajje bazikwate n'ebyuma naye ne betugamba okujja ozikwata n'ebyuma balabika tebabirina ate ebizikolaki ebizikwata kati tetumanyi kiki kuba tukola eri bantu kuba abantu bwe banaazikolako emikolo ne basalawo zidda nakyo kijja labika bubi ate n'enkima nzibu nnyo tosobola gitta n'ogittira omwana n'etalumba kyalo kati naffe tubuulira nga tulemeddwa naye tetusaba ab'ebyebisolo je mulabe nga mutaasa ekitundu enkima zigenda mmalawo kuwa abantu enkima zituuse n'okwambula emmere y'abantu nga balesaawo obutamu basanga enkima zigisenyeewo yonna yonna zigiri olunaavaawo nga zikwata bakazi